zikuumibwa Deposit Protection Fund of Uganda okutuukira ddala ku miliyoni 10. Omanyi kye weetaaga? A delicious ona. Oba muto oba mukulu nnyo ona. Mango, apple, grapes and berry flavors. They come in different sizes at amazing prices. Ku birungo ebisatu eby'enjawulo ebiri mu ccupa ya Meals ebisatu n'eya Meals ebitaano waliwo Ona owa buli muntu. Weefunire ekyokunywa kya Ona ku dduuka lyonna erikuli okumpi. Ona, freshness you can taste. Ona akolebwa abaali ham. nga tegannaba kubuutikira ggwanga gasookera wano tugakuŋŋaanya ne tugasunsula ne tugakutuusaako ng'ate gakyayokya gano ge mawulire Agookya ku Pearl FM ne Three Ways Property Consultants Limited bebaza okukunaazaako ennaku wamu n'okufuula landlord nga bakufunira ettaka eriri ku muzuuri ku nguudo zonna eziyingira n'okufuluma ekibuga Kampala okutandikira ku miliyoni 6 zokka nga tukkiriza n'enkola ey'ekibanja mpola tukyalireko kati mu maka gaffe agasangibwa ebulaba ku Mitiana Road ku kizimbe kya HB Complex oba okutukubirako ku noti 752 721 763. النشرة الإخبارية gano ge mawulire ku Pearl FM. Naba KCCA Robert Mutebi nga abawandiisi wa Ubowa agamba nti bazzenga boogerezeganya ne KCCA naye enteeseganya wakati waabwe zonna zigenda zigudde butaka nga bano tebafunye kusalawo kutuufu n'abakulu kuva mu KCCA. Y'omwogezi wa KCCA Simon Kasiyati agamba nti gye bali mu kukola kwe kukwasa amateeka nga bwe gakola ku bantu abalala bonna. Ye amyuka Speaker wa Parliament Thomas Tayebwa alagidde Minisita omubeezi ow'ebyenjigiriza eby'amatendekero aga waggulu John Cresson Muyingo ku Lwokuna lwa Ssabbiiti eno ayanjulire Parliament Training Center Kapchora abaddusi gye balina okutendekebwa n'ebisaawe ebirala bingi. Speaker okutuuka okuyisa ekiragiro kino kiddiridde abaka mu Parliament okutendereza ennyo omuddusi w'emisinde Stephen Cheptegei olw'okuwanika bendera ya Uganda obulungi bwe yawangudde emisinde egya meters omutwalo omulamba mu mpaka eza World Athletics Championship ezigenda maaso mu Budapest mu ggwanga lya Hungary era ng'ono gwabadde mulundi gwe gwakusatu ogw'omuliddiringanwa nga Cheptegei awangula emisinde egya meters omutwalo mu mpaka eza World Athletic Championship. Ababaka nga bakulembeddwamu nampala w'ababaka abali ku ludda oluvuganya gavumenti mu Parliament John Baptist Nambeshe bategeezezza Parliament nti newankubadde nga Cheptegei awangula naye eggwanga terifuddeyo kuzuula ba Cheptegei ab'enkya nti kuba liremereddwa okumaliriza okuzimba Terriet
National High Attitude Training Center newankubadde nga kumpi ssente zonna ezirina okuzimba ebisaawe bino zaafulumizibwa. Mr. Speaker, 3 months ago, the Minister of State for Education and Sports, my good friend Ogwang, was very bitter with the contractors because of the delays, but worst of it all, because of the defects in the construction. This construction was supposed to be handed over. You know, it commenced way back in 2012, and it was eventually supposed to be handed over in 2020. Up to now, they are dragging their feet. And by the way, out of the 27 billion, already 26 billion has been utilized, but there seems to be no value for the works that are on ground. So my prayer, Mr. Speaker, is the best praises or aggrandizements that we can accord to this champion is having this wonderful training center finished in good time. Ababaka bano bagamba nti n'ekisaawe ky'e Nambole nakyo kiruddewo okuggwa newankubadde nga minisita w'ebyemizannyo Peter Ogwanga yali yategeeza eggwanga nti ekisaawe kino kyali kyakuggwa okuddaabirizibwa mu mwezi ogw'omukaaga omwaka guno. Wabula ye minisita Muyingo ategeezezza paalamenti nti omulimu gw'okuddaabiriza ekisaawe ky'e Nambole gugenda mu maaso nti era n'omulimu gw'okuzimba Teriet National High Attitude Training Center gugenda mu maaso bulungi nga kumpi gubulako ebitundu 2 ku buli 100 okumalirizibwa. Right Honorable Speaker and dear colleagues, our son Cheptegei has done us proud. The whole world is singing Uganda, Cheptegei, Uganda, Cheptegei. We must thank God for this gift of Cheptegei for this country. Right Honorable Speaker, I can confidently share with you that this high altitude training center is almost complete. Almost 98% of the work has been done so far, and soon we shall be inviting you, Right Honorable Speaker, and members of Parliament to come and see for yourselves the beautiful work that is going on in that place. Kino kiwalirizza omumyuka wa sipiika okulagira minisita okujja mu paalamenti ku lunaku olwokuna annyonnyole paalamenti waye batuuse okumaliriza okuzimba ebisaawe by'emizannyo eby'enjawulo. I think what is very important, you see, when the problem of being caught from here and you're expected to give an answer, which is based on percentages, on facts, it becomes difficult sometimes. So, Honourable Minister, you think Thursday would be good for you to give us an update on these stadiums? Because even the opposition chief whip said, I have it from reliable sources, but he has not shared the reliable sources. Nga toyongeddeyo n'agokya amalala ge tulina, omwogezi w'amagye ga UPDF Major General Felix Kuraije ayanjiridde eggwanga ku bantu abasobodde okutaasibwa okuva mu bakambwe ba ADF. Mu kwogerako ne bannamawulire wano mu kibuga Kampala, General Felix Kuraije ategeezezza nti bakolaganye n'ekitongole kya Bridgeway okulaba nga bataasa abantu bano. General Felix Kuraije era ategeezezza nti mu banonoddwa kuliko bannayuganda 26 abatuuze b'eggwanga ly'e Congo 22 era n'ategeeza nga waliwo abasobola okwewayo eri ab'ebyokwerinda nga mulimu ne bannamagye. Obutujju bwa ADF obutadde abaana mu butujju obuwambye abantu abakulu kolaganye n'ekitongole kiyitibwa Bridgeway okununula abantu bano okubabudaabuda n'oluvannyuma tubaweeyo eri Amnesty Commission eneebasobozesa okudda mu bulamu obwa bulijjo. Bano balimu bannayuganda abaami 5, abawala 5, abalenzi 12 n'amabujje 4, abakongo abaami 2, abakyala 2, abaana abawala 8 n'abaana abalenzi 10. Mu baavaayo oba badduka mu nsiko n'abaanunulwa oba abeewaayo okudda balimu bannayuganda 22 n'abakongo 3 wakati w'emyaka 9 n'25. Mu bano mulimu n'abato abali wakati w'emyezi 8 n'emyaka 8. Ono mu ngeri y'emu avumiridde ebikolwa eby'abakambwe abawamba abaana mu lutalo kyagamba nti kiteeka obuvune ku bwongo bw'abaana bano. Mu baavaayo oba badduka mu nsiko n'abaanunulwa oba abeewaayo okudda balimu bannayuganda 22
n'abakongo basatu wakati w'emyaka 9 n'25. Mu bano mulimu n'abato abali wakati w'emyezi 8 n'emyaka 8. Ntwala omukisa guno okwebaza bulijwe n'okwebaza Municipal Commission, okwebaza ekitongole kyaffe eky'obukesi ekikoze obwezizingiro okulaba nti abantu bano bavaayo mu nsiko bayambibwa okufuna okubudaabudibwa. Nate ntwala omukisa guno mu linnya lya APDF okuvumira ne sekuvumira yenna okukozesa abaana mu lutalo kiboonoona, kibattira obuto bwabwe, kyonoona obwongo. Kyandibadde kirungi bw'oba osazeewo oggulewo olutalo kozesa abantu abategeera ate beeweeyo bokka so si kuwambibwa nti ate obakozesa mu Boba na kibiina kya DP bakubye ebituli mu nkola y'ekitongole kya poliisi eyakomezeddwawo eyakawunyemu ng'enegendereddwamu okufunza abagoba b'ebidduka abanywa naddala mu budde obw'ekiro ng'ate bavuga. Kinajjukirwa nti enkola eno yali yayimirizibwa emyaka 2 emabega olw'ekirwadde kya COVID-19 ekyali kirumbye eggwanga nga bagamba nako kandireetera ekirwadde kino okwongera okusaasaanya. Kati oluvannyuma lw'ekirwadde kino okuggwaawo mu ggwanga, abakulu mu poliisi balangiridde nga bwe bakomezzaawo enkola eno okuyambako okukwata abo abanywa ne bavuga nga bino byonna biviirako obubenje okutuukawo. Kati okusinziira ku bannakibiina kya Democratic Party nga bakulembeddwamu akulira abavubuka mu kibiina kino Ismail Chirya mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire olwatuuziddwa ku kitebe ky'ekibiina wano mu kibuga Kampala, bagamba enkola eno abapoliisi teyina bwegenda kubayambira olw'ensonga nti bano bandiyinza okusaasaanya obulwadde obulala kyokka nga n'ebyuma ebikozesebwa tebabirina. Wano wasinzidde n'akubira gavumenti omulanga okuvaayo n'ebikozesebwa ebimala bwe baba nga baagala enkola eno eyakawunyemu okugenda mu maaso kubanga ekiseera kino kyetaagisa olw'obubenje obugudde ennyo mu ggwanga. Tukimanyi bulungi nti enkola eno abasirikale bagikozesa okusindika akooma kano mu mimwa gy'abantu era nga kekooma akamu akakola buli ku muntu yenna gwe bayimiriza abantu bawera ddala nga 1000 oba 2000 nga bakozesa akooma ke kamu. Naye twagala okubabuuza oba okubabuulira nti bannayuganda banywa ebintu bya njawulo, bannayuganda balya ebintu bya njawulo ate nga abasinga abamu tebabirya oba tebabinywa. Kati bw'otandika okukozesa akooma kano ng'okasindika mimwa gy'abantu omutwalo mulamba n'enkya n'okerera ogwo n'ekululi n'okerera ogwo, twagala okulwaizinga konsani nga Democratic Party nti obukyafu n'endwadde zigenda kutwetimba olw'enkola y'akawunyemu. Twagala okusiima enkola ey'okulwanyisa okunywa ng'ovuga, naye olw'okuba temulina kapasite yakufuna kooma ka buli muntu tubadde tubasaba nti enkola eyo mwalibadde mugidibya. Chiri agenze maaso n'asaba omukulembeze w'eggwanga obutatiirira baminisita be abadde ku nsimbi z'okukulaakulanya abavubuka ne bazizza. Ono agamba eno y'emu ku nsonga eremeseza abavubuka okwejja mu baavu ne bataweebwa ssente ate zirina kubakulaakulanya. Nga tweyongeddeyo n'ag'okyamala ge tulina ye ssentebe wa disitulikiti y'Emitiana Patrick Mugisha awanjagidde abatuuze abalina ettaka okuliwaayo eri disitulikiti basobole okuteekako ttanka z'amazzi kiyambeko okusobola okufuna amazzi amayonjo. Ssentebe Mugisha bino abyogedde ku kyalo Kiryokya bw'abadde atema evvuunike ku mulimu gw'okusima wamu n'okutambuza amazzi mu ggombolola y'e Kalangalo nga omulimu guno gukwasiddwa kampuni ya Shakti Pump India ne bagamba nti ekizibu bagenda okusanga kwe kubulwa we bateeka ttanka ennene ezigaba amazzi mu ggombolola eno. N'ategeeza nti singa babulwa ettaka we bateeka projekiti eno yandibayita mu ngalo. Njala kusaba abatuuze bange mu disitulikiti y'Emitiana challenge tugenda okufuna ennene yewawe tugenda okuwanika tanka zino. Projekiti eno ebiseera bingi ba contractor tebagula ne gavumenti egula. Twagala nnyo abantu babeere cooperative babeere nga bakolaganya wamu naffe abasobola okutuwa tukoola church tukoola abantu kinoomu tunaba tuzudde nti tanka tusobola okugiwanikawo muleme kutunulira nnyo byanfuna. Abantu abasinga bawulira nti gavumenti ate yereeza balowooza ssente waliwo ssente empitirivu ne bwe mugaana ebiseera ebisinga ate basifutinga projekiti ne bagitwala ewalala. So mbasaba abatuuze bana bazudde nti okolaganya wamu naffe. Ye contractor agenda okukola omulimu guno ng'akulembeddwamu Engineer Moses Kajimogava yabazizza Ministry y'amazzi olw'okubawa omulimu guno n'agamba nti bagenda kukola kyonna ekisoboka okulaba nga batambuza amazzi amayonjo mu bitundu bino.
batuleese etyana okutuhandinga over sites 2 era tuzirisivinze era tulinda bulinzi obumulumulu obuyitwamu okufuna ettaka tuleme kujja nga batukubanga misota saagala tutuuka mu kifo nga tuleese ebyuma byaffe ate batugobaganye singa abantu b'emityana bakoperatinga ne batuwa ettaka tugenda okukolerako project eno ejja kutwala akaseera katono nnyo tujja kunsaamu stainless steel pumps ate tuseewo ne solar panels ezinaasindikanga amazzi nga musanyalaze tujja gakyusamu AC tujja galekanga DC omusana bwe gunaavangayo gutandikirewo okusindika amazzi gano. Ye kansala akiikirira abantu b'eggombolola y'e Kalangalo ku lukiiko lwa disitulikiti ey'Emityana Jaya Albert Mukasa Mbonyebonye asanyukidde enteekateeka zino n'agamba nti babadde banywa amazzi g'ebidiba n'asaba batuuze okukkiriza bayisa payipu mu bibanja byabwe. Ndi musanyufu nnyo olw'okubanga tufunye amazzi aga taapu okwetooloola emiruka gyaffe tubadde tunywa nnyo amazzi ag'ebitaba ate nga tufuna endwadde empitirivu ennyo n'olw'ensonga eyo twagala okwebaza olw'okuba nti gavana Mityana nga tukoledde wamu naffe bakansalazi tusobodde okufuna amazzi aga taapu okunya abantu baffe amazzi ag'ebitaba kubiriza mwenna bannakalangaala amazzi gye gagenda okuyita tuleme kukaayana nga payipu ziyita mu bibanja byaffe wazira tuwa abantu abo gaapu basobola okuyisa payipu ezo tulabike nti tufuna amazzi amayonjo. Ye Speaker wa disitulikiti y'Emityana Naraiso Catherine Tusuubira asanyukidde ekya minisitule okubawa amazzi n'agamba nti abakyala be basinga okubonaabona bwe kituuka ku nsonga z'amazzi. Tuwaniriza enkulaakulana eneze mu kitundu kino ate naddala ku sayidi yaffe ng'abakyala kuba buli enkulaakulana ejja esinga kuyita mu mukyala na mwana okulaba nga ebuna wonna kati ffe ng'abakyala kino tukisanyukira kubanga ffe tusinga okusomba amazzi ku mitwe tutuma abaana abateemugga abamu ne bafunirayo ebizibu kati wabaddewo ebidiba wano abaana mwe bali mu kuwugira bye bajjamu amazzi olumu baserera ne bagwamu naye kino bwe kiba nga kizze okuyamba ab'e Kalangaalo ffe tusanyukidde kampuni eno ey'abayindi ez'okutukola omulimu era tugisuubiza nga ffe abakulembeze titugenda kukolaganira wamu nayo era tusaba projekiti eno ereme kukoma wano Kalangaalo. Ate nga abakulu mu kibiina kya NRM bali mu keetalo k'okutegeka omukolo oguyozayoza ssentebe w'ekibiina kya NRM era nga omukulembeze w'eggwanga lya Uganda General Yoweri Kaguta Museveni okweza emyaka 79 wavuddeyo abakulembeze abamu mu kibiina kino ne balaga obutali bumativu bwabwe na lwaki abakulu mu kibiina bavaayo okwonoona ssente z'omuwi w'omusolo ng'ate eggwanga baalisazeeko obuyambi obusinga. Ssentebe w'ekibiina kya NRM okuva mu ggombolola y'e Masuuliita mu disitulikiti y'e Wakiso Ssaalongo Namwanja Muwada yennyamidde okulaba nga abakulu mu kibiina kya NRM bali mu kutegeka omukolo guno ng'ate banka ensi yonna yayimirizza okubaawa obuyambi kyagamba nti kubeera kwonoona nsimbi ya muwi wa musolo. Bw'otunuulira omukolo guno okuteekerwa ekkololo ng'ate ofiisi ya national chairman yeguteekateeka gw'amazaalibwa ga president abadde wano emyaka mingi nnyo twali naye nga ffe tuli bwana buto ng'ali mu nsiko era nga ne bakadde baffe bonna bamusabira asobole okubeera ng'awangaala n'okuyita mu lutalo era Katonda n'akyanukula kakati ate bwewuunya ate ennaku zino ng'ate abantu baddira ssente ennyingi empitirivu ne baziteeka mu kubeera nti bakuza ate amazaalibwa ga president. Ebintu ebyo tulowooza nti nze ndowooza nti bisanyusa abo abalinaanye naye eggwanga terisobola kubeera nga ssanyu. Essaawa zino tulina b'oteekateeka mukolo nga ffeffe nnyini abantu ba wansi bonnye n'abatusinga n'abali mu buyinza ffenna tuli mu kweraliikira. Wano ssentebe Muwada agambye nti mu ggwanga lino mulimu abakyala n'abaami abalwadde bangi nawa President Museveni amagezi okuyimiriza enteekateeka zino nga ssente zino ze bagenda okwonoonera ku mukolo bandizikozeemu ensiisira z'ebyobulamu okwetooloola eggwanga lyonna abantu basobole okufunamu wamu n'okusigala nga basanyuka baleme kwekubiira ludda lumu. Ffe ngaffe abantu ba wansi eno wansi gy'otambulira mu byalo byaffe byonna osanga abantu naddala abakyala nga balina obulwadde obubatawaanya obwa kansa wa nnabaana obubatawaanya nnyo abakyala ate n'osanga abasajja abakuzeemu kuva myaka 5 okwambuka waggulu bafuna obulwadde bwa kansa gwe bayita prostate cancer naye ng'ate oluusi bagenda okugamba nti no obulwadde obwo babulabe nga kansa yatuuka dda ku stage gy'atasobola kubeera nga awonerako
ng'ate n'amalwaliro gaffe wano oluusi temuli bikozesebwa bisobola kugamba nti kabagende babeere nga babakebera obulwadde obwo nga bukyali osanga basobole okubeera nga bafuna eddagala basobole okubeera nga bataasa obulamu bwabwe kinandibadde ndowooza oba nga mpa bulamu ofiisi ya national chairman waffe nti amazaalibwa ga president emyaka gye okumwebaza katonda ebbanga lyamutuwangaaliza ekkolo muveeyo tukole olusiisira lw'ebyobulamu okwetoloola eggwanga lyonna Uganda. Ye omuyambi wa Ssaabaminisita ku nsonga z'olwatu Major Godfrey Kigozi Kaweesa akakasizza bannayuganda nga gavumenti bwegenda okukola ekisoboka okulaba nga eteekateeka okusomesa abalimi mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo okulaba nga obulimi babufunamu ebirungi mu kafubo kabadde mu Radio Pal FM ku yafeesi ya Ssaabaminisita mu kibuga Kampala. Major Kigozi agambye nti gavumenti yakutuusa obuweereza obw'enjawulo eri bannayuganda naddala mu nteekateeka y'okusomesa abalimi ng'eyita mu bukulembeze obw'enjawulo ku mutendera gwa disitulikiti. teriyo nti kyanjawulo nnyo ekitusindisa. Pulogulaamu za gavumenti zitambula ebbanga lyonna mu bitundu byonna mu budde bwonna, so ekyo genda kwongera maanyi. Teriyo kipya nti ate lwaki kintu kino mukikoze. Gavumenti ebbanga lyonna eba etambula era gavumenti eyeebaka, era kyova olaba nti teriyo mukungu wa gavumenti abamanyi mulimu gwe asobola kugaa nti onkubira kiro. Gavumenti eba awake all the time. Oluguudo tulukuumibwa emisana, eddwaliro likuumibwa emisana, environment ekuumibwa emisana n'ekiro, obulamu n'okusoma. So ekyo gaa nti luno twatandikidde mu central tekitegeeza nti awalala tetulituukayo oba tetuliyo, ate ne gye tutali eriyo already abaliyo. Bwe banawulira nti bano abeeno bongeddwamu amaanyi nabo nga basisimuka singa babadde nga tebali ku musingi oba na speed nga bwe yeetaagisa. Mu ngeri y'emu agambye nti enteekateeka eno egendereddwamu okulaba nga ebyobulimi byongerwamu omutindo wamu n'okwongera ku nnyingiza y'Abannayuganda nga batunuulidde ebyobulimi. Enteekateeka eno ey'okwongera okunnyikiza n'okusomesa bannayuganda okwongera okutumbula ebyobulimi wadde eno yasuumuusiddwamu naye tekitegeeza nti awalala tetuliyo, kubanga mu ggwanga lyonna teriyo ggombolola eteriyo mulimisa, teriyo ggombolola eteriyo alundisa singa baba balunzi mu kitundu ekyo. So twongera bwongezi mu maanyi mu bibaddeyo. Mu ggwanga lyonna tulina ze bayita agricultural research zones. So enteekateeka eno yagenze kwongera kuzza maanyi mu abo abakola emirimu egyo n'okujjukiza abalimi baffe nti obulimi tubwetaaga okubwongera obuteekamu amaanyi bufuuke bugaziwe, bubeere bwa mulembe ate bubeere bwa byanfuna. Tutandike okukozesa ebyuma ate tukole obulimi nga bizinesi. Ebyo gwe mulanga aba gwe mulamwa President, Prime Minister n'abalala bonna abakozi ba gavumenti bagamba nti Uganda yeesigamye ku bulimi naye twagala kwe twesigamye kubeere kwa mutindo modern. Tutandike okukozesa amagezi g'ekikugu mechanization ate tubifuule ebya bizinesi, tukole kye bayita commercial agriculture. Business News. Gano ge mawulire g'ebyobusuubuzi wano ku 17.9 Pal FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo. Bwe tuva ku mawulire gaffe ag'ebyobusuubuzi ag'olunaku olwaleero, abasuubuzi b'obutunda basabye gavumenti okuteekawo emisomo okusomesa abalimi b'obutunda ennima eri ku mutindo okulaba nga abasuubuzi tebafiirizibwa. Okusinziira ku mmere, omusuubuzi mu katale k'e Nateete agamba abalimi bangi banoga obutunda obutannakula bulungi ekitta omutindo gw'obutunda era ekisannyalaza akatale kaabwe. Embeera gye tuyitamu eno mbi nnyo, bino ebintu bye tusuubula wano eno. Kati omulimi agenda n'anoga emmali nga yo nto n'agireeta, ate ye waagijjayo eri mu nnimiro ye aba alina okukola ki? Aba alina okusaba ssente. Wasaba ssente ezo gwe n'omunywa emmali kino emmali yabadde nto ye tasobola bikkiriza ebyo, aba ayagala ssente ze. Kati gwe omaliza okoze loosi, okozeseza ssente ze endala ze wanyongedde mu bizinensi n'ejja n'ozimwongezaako kuli eri oba okoze loosi. Ate solution y'ebyo ey'emmaali eyo ento alina okubayigiriza ennima y'obutunda, balimi batya obutunda, bagende mu misomo egitegebwa gavumenti egyo gye bategeka abalimi bayige engeri gye balina okulimamu obutunda. Ono mu ngeri y'emu asabye gavumenti okukendeeza ku musolo ogugerekebwa ku bintu ebikozesebwa mu ntambula okusobozesa okusaabaza ebyamaguzi byabwe nga tebafiiriziddwa.
Embereka y'ebisale gavumenti erina okutereeza ekkubo linene kuba lyeri okumpi nga ddyo. Gavumenti era erina okulitereeza mangu kuba kati emmotoka ziyita eri wala zirina okwetooloola ate zisobola okuleeta mangu ebintu bituuke mu budde. Ate oba olina okukozesa takisi owa takisi agenda ayita eyo makubo eyo g'enjawulo oluusi atisa excess aba alina okubapanya baleke kukola ki kumukwata. Ate jjukira jaamu abeeramu mungi mu kkubo ebintu bigenda otuuka eno ng'obudde buyise. Obadde owuliriza amawulire g'ebyobusuubuzi Business News wano ku Pal FM. Ate tuvaako mu by'emizannyo. Bino bye by'emizannyo mugookya ag'essaawa eno. Ebyemizannyo bye tulina ttiimu y'ekika ky'Embogo olunaku olwaleero egenda kutendekebwa mu kisaawe Wankulukuku okwongera okumanyira embeera y'ekisaawe kino mu kwetegekera empaka z'akamalirizo ez'ebika bya Buganda. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi owookubiri yasiimye okuggulawo empaka zino ku Lwomukaaga luno ng'ennaku z'omwezi 26 ku kisaawe Wankulukuku era Embogo yakuttunkana engonge mu mupiira ogw'ebigere. Embogo olunaku olwaleero egenda kutendekebwa mu kisaawe Wankulukuku ku ssaawa 9 ez'olweggulo ate engonge ejja kutendekebwa mu kisaawe kyekimu olunaku olw'enkya olwokuna era ku ssaawa 9 ez'olweggulo. Embogo enoonya okuwangula engabo y'ebika omulundi ogwokusatu nga yasooka giwangula mu 1915 gwe gwali omulundi gwayo ogwokubiri ate 2019 gwali omulundi ogwokusatu ng'engonge tewangula nkomo mpaka zino. Omupiira guno nga tegunnatandika wajja kusookawo omupiira ogw'okulwanira ekifo ekyokusatu wakati w'omutima omusajji nga battonkana enseenene. Mu mupiira ogw'okubaka ennyonyi nnyange egenda kuttonkana engeye mu mupiira ogw'akamalirizo ate mu kulwanira ekifo ekyokusatu enkima ejja kuzannya n'emmamba Namakaka. Empaka z'ebika bya Buganda ez'omwaka guno za mulundi gwa 49 okuva lwe zaatandika mu 1905 era abazzukulu ba Gabonga ab'Emmamba be bakyasinze okuwangula engabo y'omupiira ogw'ebigere nga bakagiwangula emirundi 10. Okuyingira mu kisaawe Wankulukuku kwa siringisa omutwalo gumu n'emitwalo 2 ate abayizi baakuyingirira bwereere. Gano ge gookya okuva ebweru w'eggwanga. Ate agookya okuvaako wabweru w'eggwanga we tujjidde ku mpewo nga bannansi b'eggwanga lya Zimbabwe batandise okulonda ng'abeesimbyewo okuvuganya bali 10 naye ng'embiranye esinga kubeera wakati w'ababiri okuli incumbent Emerson Mnangagwa ow'ekibiina kya ZANU-PF ono nga yeyaddira mu bigere by'omugenzi Robert Mugabe n'ow'oludda oluvuganya gavumenti Nelson Chamisa munnakibiina kya CCC. Ono yeyadda mu bigere by'omugenzi Morgan Shangarai. Abantu abayera ddala obukadde 6 be basuubirwa okwetaba mu kulonda kuno okuliwo olunaku olwaleero. Nkwebaza omulungi abadde nange okuva yonna gye natandikidde mpaka wano enfundikiridde amawulire gaffe ag'okyombojovu ag'essaawa eno. Mbadde Nansumba NATHIRAH gakusomera era nkwagaliza amakya amalungi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ago gigabadde amawulire agookya ku Pal FM ne Threeways Property Consultants Limited be bazze okukunaazaako ennaku wamu n'okufuula landlord nga bakufunira ettaka eriri ku muzuuri ku nguudo zonna eziyingira n'okufuluma ekibuga Kampala okutandikira ku miliyoni 6 zokka nga tukkiriza n'enkola ey'ekibanja mpola. Tukyalireko kati mu maka gaffe agasangibwa ebulaba ku Mityana Road ku kizimbe kya HB Complex oba okutukubirako ku noti 7